Mama wa Buganda Sylvia Najinda wadde abavubuka mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu amagezi bulijjo bafuba okwekkiririza mu bye bakola nga kyakubayamba okwewala okubuzaabuzibwa abo abeenoonyeza ebyabwe. Bwe mumala okusoma mugenda kutandika okukola emirimu. Mujja kutuuka mu office ezimu osange ng'abantu balina empisa zaabwe ate nga musize si ntuufu. Naye ate nga gw'owulira oyagala okukola omulimu ogwetaaga. Naye ate nga bye bakolerawo babba kampani bayogera ebintu ebitali bituufu nga si ebyo bwe wayiga kisakaate si ebyo ebintu ebituufu. Nolwekyo kiba kyangu kugwe nga bw'abanga weemanyi na kiddala ekituufu okweyawula kw'abo abakola ensobi. Obubaka buno abuweeredde ku ssomero lya Homes Darren Gayaza bw'abadde ayogerako n'abaana abeetabye mu kisakaate nga bano basukka mu 4 ng'ekisakaate kino kya mulundi gwa 17 bukyatandika nteekateeka eno era ng'omulundi guno kitambulidde ku mulamwa ogugamba nti okulafuubanira obuntu bulamu. Obanga muli wekkiririzaamu nga naawe osobola okulaba ebintu mu ngeri omuntu tasobola kukusika kuzza eno kuzza eri bw'omanya nti okubeera omuntu mulamu kye ki. Mama Nnabagereka awerekeddwako abakungu n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo okuva mu Buganda nga basoose kulambula ebisomesebwa abaana omuli okufumba keeki, okusiba emiwumbo gy'emmere, okulima kw'ossa n'okubasomesa ebitone eby'enjawulo okuli amazina, emisono gy'engoye wamu n'ebirala. Bw'abadde ayogerako eri abaana bano, Nnabagereka abasabye okuba abavumu mu bye bakola nga bwe bajja okumalako n'ensi eno n'abakuutira n'okwewala okukozesa ebiragalalagala kuba bangi bibatabudde obwongo. Ne batandika okukola ki okubanga bakozesa ebiragalalagala ebyo ne biboononera obulamu bwabwe obw'omu maaso. Kati n'olwekyo National Drug Authority okubeera wano kituyamba nnyo okuba nti nabo ate bongera okunnyikiza. Abagunjula abaana bano kuliko abo abavudde mu kitongole ekya National Drugs Authority nga bano bakulembeddwamu Dr. Sekayombya Brian akulira okuteekesa mu nkola ebiragiro ng'ono abasomesezza ku kabi akali mu kukozesa ebiragalalagala. Tusinze nnyo diteeka ku biragalalagala. Biragalalagala bye biki, biruddawa, bisangibwawa, nabo ne batubulira wajje babimanyi lwaki abamu ku bo olwaki mikwano gy'abamu babikozesa. Ye munnabitone omuyimbi Nakinku Anita Kawalya nga ye mubanguzi w'okutumbula ebitone asekeredde abakyalina endowooza enkyamu ku bivuga ebinnansi ng'agamba nti kati okuyimba we kutuuse ebivuga ebyekinnansi y'ensibuko y'ennyimba eziriko kati. Sabulungi nnyo nti music agenda okujja mu maaso awo agenda kusinga kubeera music alimu fusion angadira ebivuga ebyekinnansi abigatta n'ebivuga bye tuyita ebizungu. Envuga yabyo trend gye tujja okuyita engeri gyagyo byiraba bivugamu ejja kuba eyawukana nnyo kuba balowooza nti eŋŋoma ebyaffe bya wansi si bya wansi. Trend mpya egenda okubeera nga bawulira amapiyano kati nefuuka magoma oba oliawo kyekigenda okweyongera okujja mu maaso. N'abagunjuzi ab'enjawulo nabo baliko bye balambuludde kyokka ne bennyamira olw'abazadde abatakyafa ku baana baabwe ng'ekisakaate nga kino kye kisigadde okubangula abaana. Bazaala bato ebintu bye bakola nabyo bye basomesa ate abaana mu kifo ky'okuluŋŋamizibwa abantu abakulu. Mu kumanya, mu mpisa, mu kwezuula, mu kwemanya, mu kubeera abaana be twandyetaaze okubeera nga tulabirako. Kyetwesunze era kyetusanyukidde okulaba nti abaana batubulidde bingi naffe tubabulidde buli. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV agaleero.